sendereza wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okumwawula mu kumutendereza wamu n'okumwawula oyo yasukkulumya eddiini busiraamu ku madiini agasigalidde gonna haithu qaala inna ddiina inda Allah al islam teri ddiini limanyikiddwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako ddiini busiraamu alladhi faddala alquran ala sa'ilu alkutubi samawiyya nannyini kubanga asukkulumya ekitabo Qur'ani ku bitabo byonna byonna ebyakulembera haithu qaala dhalika alkitabu la rayba fihi kyekitabo ekitaliimu bulimba bwonna bwonna naabanga asukkulumya omulembe ogw'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku mirembe egisigalidde gyonna gyonna mu kubanga agisukkulumya naabanga asukkulumya owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku bannabbi bonna nga bigambo bya wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'atugamba ti ana sayyidu waladu adamu yawma alqiyama wala fakhat nze ssebo w'abaana ba adamu ku lunaku lw'enkomerero ng'ate si kwewaana nabwe kityo nkakasa era nenjatula n'olulimi lwange nti teri asinzibwa okuggyako wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'ensaba ebyengera n'emirembe bidde eri owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku ye wamu n'abaamukkiriza bonna n'abalimukkiriza okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero Allahumma amin. Mu kaseera kano tugenda kubanga mu ddakiika ezijja okubanga ntono nnyo oba oliawo eddakiika 20 gokka biidhinillah tugenda kubanga twejjukanya oba oliawo ku migaso egiri ku muntu okubanga yeenenya min fawaidul istighfar mu migaso oba egimu ku migaso omuntu gyafuna nga yeenenyereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nezijukira nti twaliko wano olumu oba oliawo lunaku lwali lwa Mande ne tuba nga tukoonako kwegyo emigaso nga mu kugikoonako twagikoonako okusinziira ku budde oba oliawo ne giba nga twejjukanyizaako emisomo 3 so biidhinillah tugenda kubanga tumalayo emisomo egyo emigaso egyo emigaso 9 naye nga kyenkakasa nti ogyetaaga nga bwengyetaaga oba oliawo oba togyetaaga kyenkakasa nti asigaddeyo atazze ajja kubanga agyetaaga ng'ate era biidhinillah kyenkakasa nti buli muntu yenna yenna gijja kubanga gimutuukako eri abo bonna Allah be yali nga ategedde nti bagijja kubanga gibatuukako. Tusomera wano bwe tuti naye ate baadallah ne gitambula ate ne gibuuka ow'e Bugembe ate ne gisanga ow'e Masaka oba ow'e Busia naye ng'ate tugisomedde mu kifo kimu. So nabwe kityo mu migaso egyo gye tugenda okubanga twejjukanya nagyo olwaleero tugenda kugamba emigaso muntu afuna mugaso ki kyafuna oluvannyuma lw'okubanga yeenenyezza yeetondedde ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kye tulina okumanya nze naawe abampuliriza nti ffenna tuli basobya. Oyagala toyagala oli musobya olw'ensonga nti tulina ensobi ze tukola nga tuzikoze mu butamanya naye ng'ate tukimanyi bulungi nti obutamanya tebukuggisaako ki tebukuggisaako musango. Yensonga lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti kullu bun adam khata'u buli ayitibwa omwana Adamu musobya bal atusinga obulungi yoyo asobya n'amanya ensobi ye oba n'asobya ne yeetonda. Muzimu ku adhikaari ze yatukubiriza okubanga tukola yagambanga nti Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatuhu wa sirrahu. Yayogeranga ebigambo ebyo ng'asaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ani asaba? Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagamba nti Allahumma ighfir li dhanbi kullahu kusaba onsonyiweze ensobi ze nkukolako ennene n'entono zenkola mu kumanya ne mu butamanya ze nakulembeza n'ezo ze ndisembyayo. Kati bw'otunulira ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo ebyo eyasonyiyibwa eyaweebwa jjala ng'akyali ku nsi
kati atenze naawe oba oli awo abatamulabako okujjako okumusisinkana. Tusaba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusisinkanye naye era atuteekemu abo abajja okuwolerezebwa ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sala bwe kityo gy'emigaso oba oli awo gye tugenda okubanga twejjukanya nagyo olwaleero. Omugaso ogusooka tugamba nti istijaba al-amrillah. Istijaba al-amrillah mu migaso gy'okwenenya eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye twogera ebya buli kiseera ebya buli lunaku, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, muzimu kwa dhikari oba ezimu ku dduwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze yalamira nazo mukwano gwe Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu eyali ttanuwe mu mbeera zonna nga teyamuwakanyaako, yamugamba ayogere ebigambo bino ng'abyogera ddi buli mu swala, abyogera buli mu swala. Namugamba nti tovanga mu swala okujjako ng'ebigambo bino obyogedde. Bigambo ki? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi, ayi Allah inze ndyazaamaanyizza omwoyo gwange, nga bali mu mpuku n'abanga gwabigamba kati atenze naawe. So na bwe kityo mu kigambo ky'okubanga twenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obanga tumwetondera mulimu istijaba al-amrillah, kwanukula mulanga gwe, kwanukula kiragiro kye. Faqala rabbukum wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba idiuni astajib lakum, munsabe nja kubanga nkola ki? Nja kubanga mbanukula. Bajja ab'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basahaba be nga bagamba ya Rasulallah aqaribu rabbuna au ba'id, omulezi waffe atuli kumpi oba atuli wala? Allah addamu abagamba nti fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani. Bwe bakujjidde abo bonna bakubuuza ebibuuzo, omulezi waffe atuli wala, bambuuza atuli wala tukube enduulu oba tuli kumpi tumukube kaama? Yamuddamu Allah nga yaddamu ekibuuzo ekyo n'agamba nti bagambe nti inni nze qaribun ndi kumpi nnyo, ujibu da'wata da'i idha da'ani, okwanukula omusabi yenna ebbanga lyamala nga nsabye. Nabwekyo yatugamba nti faqala rabbukum idiuni astajib lakum, tumusaba ajja kubanga atukola ki? Ajja kubanga atwanukula. Nabwekyo ensonga endala mu nsonga mugimu ku migaso gy'okusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga gimu ku migaso gy'okwenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min asbabu riziki, giri egimu ku migaso egisembeza riziki y'omuntu, giri egimu ku migaso mu kusaba Allah emu ku nsonga oba giri egimu ku migaso egigabirirwa omwana Adamu oyo. Buli lw'owenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu omugaso gw'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akugabirira. Nabagambako wano nti mu mbeera y'okuba nti omwana akunyizizza, nze naawe mu kunyiza kwakunyiza kwonna n'akwegayirira, agamba daddi nsonyiwa oba taata nsonyiwa. Bw'agamba nti nsonyiwa abadde okumubonereza, bw'ogamba nti omwana ono anyizizza nnyo n'ekyemisana sijja kimuwa kuba nyizizza era tebakimuwa, oluvannyuma lw'okuba nti akwetondedde ogamba nti banneetondedde bakole ki? Bamuwe ekyemisana. Naye ate ku wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti singa tumwemenyeza, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atugabirira. Oba oliawo mu bigambo bye yatugamba nti waman yattaki llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib, oyo yenna atidde Allah subhanahu wa ta'ala n'amwetondera, mu kumwetondera kwonna nga kwetonda lwa kutya olw'ensobi eyo gy'akoze, amuwawe out ne wabadde tasuubira, ate kyekiseera kimu n'amugabirira ne wabadde tasuubirirako ddala.
so mu mbeera z'okuba nga twegayirira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe. Bw'otunuulira embeera bw'efaanagana mu kiseera kino, bw'otunuulira abafollowing emitimbagano, omuliro gwayokyezza mu kwokya ne gwokya ndowooza byaladde mu America, California, naye ebyalo ne bookya ekyalo oba oliawo ekisinga Bugembe oba ekisinga almost Uganda, naye nga bakyokyezza omuliro tebamanyi buli omu gye gwakoze eki gye gwavudde. Mu byonna byonna ebyo bitegeeza nsonga emu, kwenenyeza wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo bireme kubanga naffe bikola ki bitutuukako. Ensonga ey'okubiri mu nsonga eziri mu migaso gyo egiri mu kwenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu sababu dukhuli ljanna. Omuntu bwe yeenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mulimu ensonga egenda okukuviirako okuba ng'oyingira ejjana. Kyenkakasa nti ffenna twatumwa ku nsi kuno, wabula okujja kwange naawe ku nsi kuno twajjako ng'enkomerero ya byonna kubanga tuyingira jjana ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kwenenya okwange n'okukwo nga twenenya egenda tufuukira ensonga y'okubanga tuyingira ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme kubeera bakiwaji, mu kubanga tubeera bakiwaji bagambe nti weenenye nti nkoze eki, ekyo nakyo. Naye nga manya nti omusango gwonna akantu abatukulembera bonna, omubaka kutugamba nti la ta'kranna min al-ma'rufi shay'a, togezangako kuleka kantu konna kakabeere katono katya nga kalungi, natuko tugamba nti newankubadde kumwenyeza munno. Mu byonna byonna bye twetaaga mu kwenenyeza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mulimu Allah kubanga ajja tuwa ejjana. Mu kutuwa ejjana lwa kwenenya, tulina embeera ze tuwangaaliramu ng'abantu nga tetuweereddwa opportunity yonna yakubanga oba oliawo tufuna promotion ezitali zimu, naye nga lwaki togifunye baga nti obuzibu bw'alina oyo teyeeguya, ne bwakola ensobi takola ki teyeetonda, katumuleke. Nange naawe eyinza okufuuka ensonga ekubeeredde nga Allah takuwadde riziki ku nsonga emu nti teweenenya, ate tufuukire ensonga egy'okugaana abaddu bangi okubanga tebagenda kuyingira jjana lwakugaana kubanga beenenya. Nabwe kityo twenenyeze wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku makya, emisana n'ekiro, ku mbeera nti bye tuyitamu bingi. Bagambye obubereberye nga tutandika nti owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti abigamba Abubakari nti edduwa eno togirekanga mu swalayo, buli swala gy'oba osaala edduwa eyo togireka. Egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi, ayi Allah nze ndyazaamaanyizza omwoyo gwange, nga weekwata ensobi kuba bimeka okuva ku makya. Okuva ku makya we bwakeeredde bimeka bye waakakola, ng'ebingi obikoze oluusi tomanyi. Naye nabwe kityo mu kwenenya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atuwa ejjana. Abantu baffe bangi batuvuddeko, tubeenenyeze. Mu kubeenenyeza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atuwa ejjana. Ensonga ey'okuna n'atugamba nti innahu sababu maghfiratu dhunubi wa mahwa al-khataaya. Okwenenya ery'emu ku nsonga esanguzaako omuntu amazambi oba ensobi z'abaakoze, wamu n'okumuggyako ensobi gy'abaakoze. Allah akusonyiwa ensobi gy'oba okoze. Tulina hadiisi egamba nti omuntu singa akola ensobi yonna, Allah awanika omukono oguwandiika ensobi eyo, gusituwa oluvannyuma oba ekumala essaawa 6 nga tegunnaba kubanga gukola ki nga guwandiika. Nga mu byo singa omuntu oyo yeenenya, olw'enenya lweyeenenyeza, Allah amusonyiwa ensobi eyo gye yandibadde ng'amukoze eki amuwandiiseeko. Nabwe kityo tukimanye nti okwenenya okwa buli kiseera, okwenenya okwa buli kadde, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuggyako ensobi, oba tawandiika nsobi eyo, akusonyiwa ensobi eyo ate naaba ng'agikuggyeeko. Ffe tulina abantu ng'agamba nti nze nsobola okukusonyiwa naye sisobola kukola ki kwerabira.
Allah akusonyiwa ate nawe nga akuvuddeko nti ensobi togikoze naye ffe tulina engombo omuntu tagaa nti namusonyiwa naye sikyasobola gatta naye nga namusonyiwa kitegeeza nti yakusonyiwa naye still akyalimu akakunkuna wakati wo naye ate Allah bw'akusonyiwa byonna aba amaze obbikola ki obbikujjako. Nabwe kityo tubeere nga tubeera mu bantu abeenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mu mwezi oba oliawo mwezi mugimu ku myezi egy'enkizo, omwezi guno gwe tulimu ogwa Rajab. Tuli mu omwezi ogw'enkizo bwe tusaanye okubanga tuyitiriza okwenenya mu gwo wamu n'okubanga tuyitiriza okubanga tukola emirimu emirungi. Mu kukola emirimu emirungi wamu ne mu kwenenya mu mwezi guno gwe tulimu kijja kubanga kikusonyiyisa wamu n'okuggyibwako ensobi oba oliawo ze wakulembeza oluusi nga tozimanyi oluusi ng'ozimanyi. Ate miskiini ffe mu kifo ky'okwenenya ebiseera ebisinga twewaanira mu nsobi. Tutagamba nti ate akulaba nze mu myaka gyange egyo naye nga talinaamu kwenenya kwonna. Nabwe kityo twejjuse ensobi zaffe zonna nga bw'agamba nti fattaibu mina dhambi kaman la dhamba la. Oyo yenna eyeenenyezza ensobi abanga atalina nsobi. Ebbanga ly'omala nga weenenyezza kitegeeza nti Allah aba agikusanguddeko wamu n'okubanga akulese nti osonyiyiddwa. Nabwe kityo mu kwenenya tufunamu nti Allah atusonyiwa. Ffenna abali ku nsi kuno ekisa ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukyetaaga. Nga bwe weetaaga ekisa ky'omuntu okuba nga akuwa omulimu agenda kukuwa bwe omulimu naye ate ayinza okuba nga takulinaako kisa naye ate Allah agenda kuba nga akusonyiwa mu kusonyiwa ate abeere nga akuggulirawo. Nabwe kityo ensonga eddako oba gye tugenda okuba nga tuzzaako mu nsonga eba mu migaso gy'okwenenya mulimu ensonga eno ey'okutaano nti innahu sababu rafu darajati ba'da al-maut. Mu kwenenya innahu sababu eryemu ku nsonga rafu darajati egenda okuba nga ekusitula. Rafu darajati ekusitula ranka oluvannyuma lw'okufa. Omuntu abeere ng'afudde naye ng'asituddwa ranka ate oluvannyuma lw'okufa kwe naye nga ki ekimusituzza ranka ekimufudde nti wa waggulu kubanga yeenenya ba'da al-maut. Bwe twala kyakulabirako tulina oba oliawo abamu nga bazadde baabwe we bali abamu nga bazadde baabwe tebaliiwo. Mu kubanga abazadde be baafa ebimu ku bigenda okuba nga bibasitula ranks oba daraja oba eddaala oba amadaala mulimu okuba nga omuntu oyo yeenenya. Mwayeenenyeza atya abaana be baalese mu nsi. Mu kulekawo abaana b'oku nsi kuno atugamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ti idha mata al-insan omuntu bw'afa au idha mata bun adam omwana Adamu bw'afa inqata amaluhu emirimu gye gyonna giggalwawo illa min thalatha okuggyako emirimu esatu. Nagamba emirimu esatu egyo mulimu sadakatul jaliya saddaaka ekulukuta au ilmu yantafiu bihi oba irimu egasa. Gwe tunuulira irimu egasa ejjiddewa mu kaseera kano nti mbyogera bwe nti baada Allah nanzijaawo nenfa mu bigambo by'owulidde n'osigala ng'obikolerako oba naawe nga bw'obiwulidde n'obitwalira omuntu omulala yenna erimu irimu egasa egenda okugasa oyo obutaddamu kukola nsobi eyo. Nabwe kityo neeranga omuntu agamba nali bwe nti naye gundi yeyayogera bw'ati nemba ku nsonga bw'eti eyo irimu egasa. Songa esembayo nga kyekinyisi n'agamba nti aw waladun salihu yad'u lahu oba omwana omulongoofu agenda okukusabira. Omwana buli lwasabira bazadde be n'asigala nga abasabidde balamu oba tebali oba bafu mu bigambo nti rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ai Allah nsaasira nsonyiwa kama rabbayani saghira. Rabbi ghfirli nsaasira waliwalidayya nsaasira ne bakadde bange kama rabbayani saghira nga bwe bansaasira nga nkyali muto nga bwe bandeera mu buto bwange. Allah subhanahu wa ta'ala asaasira omwana oyo n'asaasira bakadde be.
mu kusaasira bakadde be balamu abafu, Allah asigala abassaako okusaasira kwe. Yensonga lwaki nti omwana Adamu ajja kuwuza ku lunaku lw'enkomerero oluvannyuma lw'okubanga alina ebirungi bingi, mu kubanga ebirungi ebyo byalina ebingi abuze bino nga saabikola. Allah amuddemu amugambe nti lwa kusaba lwa kulaajana kwa mwanawo gwe waleka ku nsi nga muki nga mulamu. Nabwe kityo abali munongo obaoli abazadde bammwe tebaliiwo baafa, fuba nnyo okubanga buli lw'osaala tova ku musaalo, tova w'osaalidde okuggyako ng'obasabidde. Balamu oba bafu, buli lw'osaala edduwa eyo mweri ey'okubanga esabira abazadde. Nabwe kityo wano we tujja ekigamba nti sababu min rafi'i darajaati ba'da al-maut, eryemu ku nsonga egenda okusituza omwana Adamu oluvannyuma lw'okubanga amaze okufa. Kiki? Kukola istighfaaru, n'obaawo nga buli kaseera osabira kitaawo, osabira maamawo, mu mbeera y'okubanga osaba Allah abeerenga abakola ki? Abeerenga abasonyiwa. Ensonga eddako, ensonga ey'omukaaga, n'atugamba nti innahu yadfa'u al-uquba wal adhabu qabla wuqu'ihima. Okusaba oba istighfaaru, innahu sababu, innahu yadfa'u al-uquba wal adhab qabla wuqu'ihima. Nti okusaba okulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala okwa buli kiseera, innahu yadfa'u al-uquba, Allah akuggyako ebiramba, mu kutaasa ebiramba oba oliawo ebigwa tebiraze naaba nga abikutaasa. Kyakulabirako abantu basobola okubanzukira emyaka giyise, waliwo emmotoka nakati, waliwo emmotoka eyagwa mu mabira awo, naye mu kuba nti mu kugwa mu mabira abantu bonna baafa okuggyako abantu babiri, eyali kondakita wamu n'omwana bebi. Kyekyo kye tugamba nti mu kwemenya, mu kubanga okola istighfaaru eza buli kiseera ez'okumakya n'ez'olweggulo, innahu yadfa'u al-uquba ba'da wuqu'ihima wal adhab ba'da wuqu'ihima. Eryemu ku nsonga Allah gy'akutaasa ekintu nga tekinnaba kubanga kikutuukako, ekizibu okubanga tekinnaba kubanga kikutuukako. Bwe twala kyakulabirako n'oba nga awantu obadde waakavaawo, mu kubanga waakavaawo bagamba nti ababaddewo bonna bafudde, bwe Allah naaba nga akikutaasizza naye ng'ate obaddewo n'ovaawo buvi, oba Allah n'akutaasa bonna ne bakosebwa gwe n'otakola ki? N'otakosebwa. So mu migaso gy'okubanga omwana Adamu yeenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okubanga Allah akutaasa, mu kutaasa byakutaasa n'akutaasa ekizibu okubanga tekinnaba kubanga kikutuukako, naaba nga akikutaasa n'ekitakutuukako, wamu n'akusonyiwa n'ezzambi ly'obadde ng'okoze, wamu naaba nga abikutaasaako. Abantu bagambye nti ennyumba ekutta omuliro temuli akoze eki? Temuli alamye. Ne bakuneenya mu kunoonya nga miskiini wabadde tonnaba kubanga oyingira oba okubanga wabadde wakafuluma. So tuyitirize okubanga twenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kuyitiriza okwenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakitiibwa Allah ajja kututaasa. Bantu batuuka n'okugamba nti naye byaddala onalabika mulogo, naye ng'ekikuyisa omulogo kwenenyeza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga Allah abikoze eki? Abikutaasizza ku mbeera y'okubanga olaazama, olemerako, olemezaamu istighfaaru ku makya, okwenenya ku makya n'olweggulo. So nabwe kityo tufeeyo nnyo ffenna okubanga tuyitiriza okukola istighfaaru eza buli kiseera, eza buli mbeera zonna. Batugamba nti innahu sababu fi tatuhuri alqalbi, okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala eryemu ku nsonga etukuza omutima. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ala inna fil jasadi mudgha idha salahat aljasada kullah wa idha fasadat aljasada kullah ala wa huwa alqalb. Atugamba nti bannange mu muntu mulimu ekinyamanyama. Ekinyama ekyo bwe kitereera omubiri gwonna guba mutereevu. Omubiri bwe guba mutereevu, ekinyama ekyo bwe kitereera omubiri gwonna guba mutereevu.
n'atugamba nti ala wahuwa alqalb, gwe mutima. Omutima bwe gutereera omubiri gwonna gwonna gutereera. Omutima bwe gulwala omubiri gwonna gwonna gulwala. Bw'oyoga nti omutima gwange gwakaluba, mutima gwange sirina kyentya. Tugamba okufa, gwe wali olabyeko okufa? Oŋŋamba okwenenya, nenenya ki kyesikoze? Era mwe abasaalasaala, mwe abatusinga ensobi, ye lwaki mwesaazasaaza? Kitegeeza nti mwe babi. Omutima gw'omuntu ogufaanana bwe gutyo, omubaka gwe yatugamba nti laba mu mubiri mulimu ekinyamanyama. Ekinyamanyama ekyo bwe kitereera omubiri gwonna gwonna guba mutereevu. Ate ekinyamanyama ekyo bwe kitereera, ekinyamanyama ekyo bwe kyonooneka omubiri gwonna gwonna guba mwonoonefu. Ate ekinyamanyama ekyo bwe kitereera omubiri gwonna gwonna gubeera mutereevu. N'atugamba si kirala wabula gwe mutima. Nabwe kityo mu kulongoosa omutima gwo n'ogwange, mu kutukuza omutima gwo n'ogwange, okubanga omutima gwo muyonjo, omutima gwo mutukuvu, mulimu ekigambo ky'okubanga tulaazama istighfar, tuyitiriza okwenenyeza w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbagambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yatugamba nti ebigambo bino temubirekanga buli lunaku, era ziri ezimu ku dduwa ezisomebwa ku sujudu, obanga tutadde wansi omutwe oluvannyuma lw'okusoma subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, mulimu edduwa eyo gye tusoma nti Allahumma, egamba nti nsonyiwa ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Okwo konna kulaajanira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akola ki? Anyweza omutima gwo. Obanga omaliriza okusaala, tukubirizibwa ebigambo ebyo okubyogera. Swala ya asri nga gye tuva okusaala tukubirizibwa okukyogera emirundi 7. Allahumma ya muqallibal qulub, ay Allah gwe omukyusakyusa w'emyoyo. Allahumma ya muqallibal qulub, ay Allah gwe omukyusakyusa w'emyoyo. Thabbit qalbi, nyweza omwoyo gwange, ala dinika, eri eddiini lyo, wa ala ta'atika, ate eri okukugondera. Nabwe kityo bw'oyitiriza ebigambo ebyo olajanira Mungu abeere ng'anyweza omutima gwo. Omutima gwo gukeesa nga omutima gwo mulamu, ng'omutima gwo muyonjo, olw'ensonga nti ogukumidde mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ogukumidde mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tufeeyo nnyo edduwa eyo tukubirizibwa okuba nga tugisoma buli luvannyuma lwa swala. Essala ya dhuhuri, asiri, ishai emirundi 7 buli swala, wamu n'essala ya fajiri emirundi 10, n'essala ya magharibi emirundi 10. Gy'okoma okuba ng'oyikiriza okwogera ebigambo ebyo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunyweza omutima gwo. Kati atasaala kijja mubeera kizibu okuba ng'abyogera, olw'ensonga nti talina budde butuulako wansi. Bw'ojja okusanga ng'omutima gwe mulwadde, ng'omubaka bwe yatugamba nti ddala mu mubiri mulimu ekisaayi oba ekinyamanyama, bwe kitereera omubiri gwonna gwonna gutereera. Ate bwe kyonooneka omubiri gwonna gwonna gukola ki? Gwonooneka. Atugamba si kirala wabula gwe mutima. Nabwe kikyayagala okutukuza omutima gwe, laazama istighfar. Banga olemezaamu istighfaru, banga weekwata ku istighfaru, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutukuza omutima gwo. Ensonga eddirira esembayo n'atugamba nti innahu sababu injabu alwalid, eryemu ku nsonga eyanukulwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akugabirira abaana. Akugabirira atya abaana? Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga tunnyonnyola ezimu ku hadithi oba ebimu ku bigambo ng'abasajja bagenda eri eyali omukulembeze mu kaseera ako nga bamugamba tusaba Katonda naye tatwanukula, tulina abazadde, tulina abaana, tulina abakyala naye tetuzaala, tulina abakyala naye tebazaala, enkuba tetonnya, tulagala sente naye tezikola ki? Tezirabika. Mu kubanga abaddamu yabagamba nti fastaghfiru rabbakum, mubeere nga mwenenyeza omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Mu luvannyuma lw'okuba nga mumaze okuba nga mumwenenyeza,
ajja kubanga atonnyesa enkuba abeere nga abagabirira n'abaana, era abaana abo abeere nga abawa n'essente. Mu byonna bwe twenenyeza Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atugabirira abaana, atugabirire n'essente, era abeere nga atuwa ebyo byonna byonna eby'obugagga bye twagala byonna byonna. Ab'ekyo migaso gy'okubanga twenenyeza Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mulimu Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga ajja kubanga atugabirira abaana, wamu n'okubanga atugabirira essente, wamu n'okubanga atonnyesa enkuba mu bifo bye tubeeramu, wamu n'okubanga ajja kubanga atugaggawaza. Nabwekityo tufeeyo nnyo ffenna ffenna okubanga tuyitiriza okukola istighfaaru eza buli kiseera. Ekisemberayo ddala n'atugamba nti muzimu ku migaso oba mugimu ku migaso gy'okubanga mugimu ku migaso gy'okubanga tusaba nga twagala Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba mugimu ku migaso gy'okwenenya, innahu sababu tamattu bisihha wal quwwa, giri egimu sababu tamattu siha. Buli lw'onenyeza Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eriemu ku nsonga ekuwa obulamu obulungi, n'obeerawo ng'oli mulamu nga tolina kikutawaanya naye nga oli mulamu. Abantu bangi balamu naye nga abantu balamu nti balamu boogera, nebeerawo abantu nga balamu ebiyungu byabwe byonna. Nabwekityo mugimu ku migaso gy'okubanga tukola istighfaaru, innahu sababu tamattu bisihha wal quwwa, mulimu Allah okubanga akuwa obulamu obulungi wamu n'okubanga akuwa amaanyi. Nabwekityo z'ensonga mwenda oboolyawo egimu ku migaso egiri mu kubanga twenenyeza Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala angase n'ebigambo ebyo wamu nammwe, era atuteeke mu abo abaddu abawuliriza era ne bateeka mu nkola. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bebaza okumpuliriza.